boda ya district nabo mu butegeere mubenga mu boda mu Mukono district. Lwaki ekibiina kigatta boda mu district weekiri? Ekisooka, objective number 1 is to enhance social and economic development among the boda riders of Mukono district. That is number 1. Ekisookera ddala kusitula byankulaakulana oba ekikula kyaffe n'okwekulaakulanya ng'aba boda mu Mukono district. Era nga tugamba nti kuliko n'akanamba 2 egamba nti to promote and increase household income in Mukono through enhancement of affordable project. Ntino n'okwongeza ku nnyingiza y'awaka nga tuyita mu project entonotono ezisoboka kati nga zino union zeereese. Ekirala, encouraging or to encourage all boda riders in Mukono district to start saving money in their respective circles. Okubiza ababoda mwenna mu Mukono district okuyiga okweterekera ku ssente mu sako zammwe za Mukono district. Ekirala, okutondawo emirimu, job creation. Eriyo abanyooma union kyama ajja babuulira. Naye nze ndi musanyufu chairman wa boda okugeza owajjinja omukulu Musobya union we yazze muwala yali akamala osoma ward ne bamuwa omulimu atudde wali mu office afuna emitwalo 8 minus allowance. Mwana wa boda yabadde asomyeko. So twagala naffe okutondawo emirimu egyaffe. Kiruma nnyo kubanga ffe twagala kuvuga boda. Naye wootuuka nze nimanyi ogenda ku stage yange nasuuti naye sikyamanyi na kusonga naye abaana babalaba batya abasaabaze oboli awo onyumyamu ng'omulaba asimbula kola agenzeeyo. Kati ffe tetukyabimanyi bino okumanya agenda era oli akukwatibwa kisa okujja n'akulinnya ate akulinnya lwa nsonga mmeka ziringa 4 kumanya pikikutukula nakubanga otukula. Naye bali abaana kisooka baalayisi kuba baddugala abaana bakayingira boda abeera mujaketi nga kiddugala bamugamba olukumi yajja genda naye gwe sini yagala 2000. So mbasaba tutegeke constitution yafuna tutondawo emirimu. Ekirala, promotion of investments mu malimiro nate ngamba chairman tuguleyo taxi wano ate nga tugenda gigula ya boda tuseko Mukono district boda oba sako. So tulina osigawo emirimu as boda leaders. Then okutereeza ku byembeera zaffe ewaka eyo. Ezo objectives entono kunyize tulina. N'ekisembayo, eradication of poverty and ignorance. Okumalawo obwavu mu boda n'obutamanya. Ekyobutamanya tukitandiseeko. Zino chairman Ssekikubo ono n'olukiiko tutwala wano mu Mukono district. Tuwandiikidde amasomero amanene nga tugawa zi proposal nga tubagamba ffe ababoda tetwasoma. Naye mutuyambirewo ku baana baffe wano ku global awengayo ekitundu ku cornerstone n'awalala batandise okutuddamu. Then UCU twagiwandiikire tugigamba nti tusaba ababoda baffe aba district nabo bataasoma baterewo omusomo afuneyo ebbaluwa. Tusuubira UCU naye jatuddamu kuba kikulembedde munenemuuko. So baba batuyise omukulu yakimanyi nti bisooka gyebiri baba batuteba n'abasaalo ne baba batuyise tusome mbasaba tugende tusome. Sagana bakubira abeetaaga mpata adabagano bagala leero naye agambye alina meeting e Katosi abamukulu Lukwago. Katosi n'empatta nekimenyedde meeting weneeba ateera ewe ate mwe mwetaagisa nomusigala wano. Kati ngende tutalo kyeme sijja bisoma byonna olw'obufunda lw'obudde geno discussing reports ate bano bagenda zikuwa wano discussing n'ebintu ebirala. Ekisanja kya boda kibeera kya myaka emeka? 5 naye nawudde bakagiba bitono n'amala kisituli omunaŋŋamba nti ate ife newaffe tulondwa baani? Tetulondwa bachairman b'amagombo batulondera no nga tuli wano. Ekitegeeza ne kisitu time weriba etuuse Muzeeyi Museveni ng'akkiriza tuveeko tuyinza naye omuyita n'akola ki baba bajjuza ebifo kisosola okujja andikeko Ssekikubo nina linnya nze Ssekikubo Stephen chairman wa boda mu district y'e Mukono. Nina vice chairman ayingawo kifo ekyo naye nga waali abasingako bwe tuba balina ebitundu ndowooza nga 6 bayinza okuba bamanyi union naye abatagimayigaana naye ayinza okuba nga yagiwulirako ekigambo union yakiwulira naye nga yeetaaga akole ki akitegeere
bameka ng'oli wa union ng'owa boda saawukana nnyo nammwe just kye nnina okuba nga njawukanamu nti ndopingako waggulu okusinziira ate ebiri wansi ne ofiisi yange ya disitulikiti sitera kugamba nti nja kukola ebikwekweto naye ate nsobola okubikola nga mpita mu divisioni ba chairpersons ne ba defense lwaki twetaaga kutereeza omulimu kubanga nze wenaabeera nga ndi chairman wa disitulikiti naye nga buli kaseera bwe ngenda e Kampala bagamba mikono esinga abanyakula olwo erinnya lyange liba liwaggulu kitegeeza wansi ku division tubale tukoze eki tukoze ate ne ku stage n'obuyonjo kyekimu so kyobudolaba nkwatagana nnyo nammwe magombula gasinze okulabika nti gankubira tutuula beebaza ebitatambudde bulungi mubimanyi naye tulina kutereeza nti obukulembeze oluusi mbatuukako nga nze mmanyi birala ate namwe nemukola bya naye tukkaanya tusobola okuweereza obulungi si kyekyo then neebaza abo abasobodde okulabika nti bamanyi omulamwa gwa sako n'abatannabazitegeera mbasaba nafuna okusoomoozebwa kumu baatuyita Kampala mukolo wa kiso n'abakulembeze tugere wa Jeno Damulira tutuula mu ofiisi ye n'atuwulira kitwetaaga nenkomawo nentuwa ne bannange nebagaayo obuzibu bwe tulina tubadde ne association nnyo mu mukolo nga tulina SACCOs tutuuka okuddayo okutwala SACCOs twatulina natwala SACCO nga 5 natwala SACCO 5 naye nga ziri mu bigambo manye ebigambo n'ebikugulawo banka n'okugira waliwo ebyokulabika nti obukulembeze bwetaagisa n'ebira kuba tojja kugamba nti weeri nga alina certificate naye nga titambula so netulekeko obukulembeze obwali mu minisita Ntegera yatuyamba nnyo ate n'atusomesa nnyo wano netulonda obukulembeze era ne mbagamba newankubadde nnwanyi enjagaliza naye sigenda kubeera chairman deewo neyeesimba okuwa chairman naye ne mbagamba nnwanyi nina okukirondoola nja kubeera ku bifo ebisatu ebisooka naye ate ekya chairman sikyagala nekya sekuritale kubanga ebiseera ebisinga nyinza obutabaawo ebampa ekifo ebyo ekiddakawo egunene chairman Mawejje yasooka n'afuna ekirowoozo kya union kubanga ye yali yakola union ya Kampala egatta division 5 awo yafuna n'atambulako n'agenda mbakugwawo bamugamba union gyoyagala ozimba osobola ozimba eya Uganda naye olina kulabika nti union oba ogizimba onagizimba ng'ogizimbira ku SACCOs union mulimu ezina ebika ebyenjawulo mulimu ez'abakozi netwagamba tuzimbe eyaffe boda era SACCOs eza saving SACCOs ezibeera SACCO ye member omuntu si ye member wa union SACCO ye member waki oyo yatuyita n'atubuulira n'atugamba kati n'ekirowoozo kye kuba yalitanze n'oli wa kiso soka tutuula abantu bameka basatu tutuula e Kampala ku tuyita ow'Ejjinja tuyita ow'e Masaka executive eyo eya union eya United Boda Cooperative Union eriko abakulembeze 9 abakyala 2 kuliko omukyala wa Kampala 2 Majo wa Kampala yakulira kubanga mu Kampala ayinamu abakyala nga 8 abavuga boda then omulala gwe twateekako ye mukyala Maureen we Fort yavuga president ng'agenze Fort mukyala oba mukyajjuka ebifaananyi bya yamuvuga tumuteekako tugamba executive ereka abantu 9 abaami 7 n'abakyala 2 era United Boda Cooperative Union egatta SACCO zonna mu Uganda eriko executive y'abantu 9 ate ku bantu 9 mulina omukisa nti nze nsinga okukwata ekifo ekirabika nti kyekigenda okuyamba abantu baffe yonna gye tulaga ekya welfare bamanyi welfare baakuba mu ngalo abatamumanyi mujja bimanya otuuka tulina White House abaali batuuseeyo omuwanike ku mikono office 10 kubanga ekisooka kati erina kompyuta erina kompyuta 3 enene yawa n'abatuuse mu girabe erina laputopu 3 naye laputopu emu ebujjawo nedda union teyazze kujjawo obukulembeze bw'amagombolola Robert where are you jangu bwama stage wabula union yazze kwongerako obukulembeze bw'amagombola bumanyike then n'abama stage bamanyike
ate era nebawa service ezisinga obulungi. Ekisooka union yazze ne product ebbiri zenyiza okubagamba ennyo zemusinga okwagala. Ekisooka yaleese union app. Mwenna mubadde mumanyi app nereflectero ngenda gigaba gyenyambadde kubanga nsaaga union app. Mubadde mumanyi safe border, mumanyi palasi, mumanyi Uber, waliwo n'endala awo Oloti, Ride Now, ezo zonna zibadde mu mulimu. Olwaleero United Boda Boda Cooperative Union yajja ne app. App eno eyangode nga zigendako ko mu mpijaawo. Naye kati eno twagizimba nga ya Uganda yonna. Osobola okujja omusaabaze, osofuna omusaabaze wano n'omutwala e Masaka. N'omugjayo n'omutwala mu Kalamojja. N'omutwala eri up country yonna. Mukitegedde? Teriiko weekoma. Luli zibadde notuuka ngeri out of location eyetambula zo zitambula bulungi. Ate ekirungi kyayo ekyokubiri nti buli district gy'ogendamu tewaliwo ojja kufuna musaabaze ng'ofudde ku app bakwate kubanga buli mukulembeze buli wamutulonkinzeyo bamanyi ofuna musaabaze omufunye online ogenda bugenzi naye. Tubadde n'emikwano gyaffe abagenda mu byalo bagenda mu byalo ewala eyo mu nnaku enkulu. Kati ate mmwe ekyabagondezza mugenda tuuka eyo nga ez'ennaku enkulu muzikoledde mu kkubo. Ogenda ojjako ogatta bw'otuuka ewaka ofunye ssente ez'okugula enkoko n'ettooka. Ng'ekibatabaddewo bavuga muwawa n'agenda bafunyeyo esatu ono sobuukinga omulimu gwo n'ogufuna n'ogenda nagwo paka mu kyalo. Ekyokubiri eno kyeyina nti twagisazeewo nti buli lunaku oba osasula siringi 10. Ewiiki ze siringi 6. Zi app zibadde zitema 15%, 18, ezimu 28. Awo engamba 15% banjogera kiti buli ku mutwalo ebeekutemye siringi 1500. Mukitegedde? Lwebeekutemye buli musaabazi buli mutwalo. Naye kati eno yaffe twagizimba nga olunaku siringi 10. Nti osasula siringi 6 ewiiki n'oba ofunye emitwalo gya 2 ziba zizo wabwe tekuliko kukola ki. Jjukira ziri oba ofunye ewiiki emitwalo 2 ebaddenga yinza okutema ewiiki emitwalo nga 3 mu 12 n'okusinga kubanga app gy'okoma okukola ennyo gy'ekoma ottema. Naye jjukira eyaffe osasula lunaku oba okoze bangi bameka teriko kutema gwe wasasudde siringi 10. So eyo ye app. Ate ekirungi kyetuyambe kati abamu bagenda tutandika okuwa obujulizi. Entalo ku masiteegi teziriiwo. Lulinga eddogo matalo bayisiyamaani wange wakati bamutega lyako sikka nnyo basaabaze weggoma simanyi oba lyali luddawa bamweroga mumanyi n'amasiteegi ewaliyo olinaagenda aleeta ebintu gundi yasinga okukola naye okukola kuba mukisa gwa muntu kubanga newonamuloga n'avaawo n'afa kale afudde naye olowooza ogenda tutwala ezize era wajja kubaawo omulala akola ki. Kati ebyo twabigonzezza otikka tebakulaba okubeera online olaba kona mukonyi wantya sabaze ya requestinze gwe n'ogiwa omugere oba n'osaza naye kati eyange yakusaza n'eri kati gyendiko automatic ogirabaawo nsimbula esiya busiya eŋŋenda saba mubazisamba nasamba mpolampola n'agenda atikka omuntu we n'agenda akomawo olweggulo ng'akoze emitwalo gye giri ku mobile money n'amanya waakoze eki. So kati awo tutuuse tokyalina nti oli ajja kukweteeka gundi yasoose okukola sente zange akola nnyo wano kati mutundire embuzi yange n'olema osomesa abaana oli mukuloga munno naye newonaamuloga ensozi zisobola kufuuka zize era wanaafa ajja kufa n'emikisa gye. Ekyo mukirabyeko bakulembeze bannaange olinga yalina emirimu emingi era waafa ku siteegi tebajja kulonda gulyaga bwakangende ku siteegi ate eri nfunewo omulala kitegeeze neeyisayawo n'omukisa. So eyo app ngamba siraba nga aterekera obwereere naye kati nsembedde naye obuntu bwange sente zeninayo zisobola okugula kabajaaji ate akapya kati nagamba naaweza ddi n'emyaka 45 kubanga 45 ojjayo ekitundu 55 bakwataano n'olyoka ojjayo zonna. Kati NSF yalongoosezza bagikutteko covid yabalabusa ne bagamba kati basobola okuggulawo akawunti oba okuterekera ssente zo mu mwaka gumu myaka 2 myaka 3 4 5 10 n'okweyongerayo
kyoyagala kati abali ku app bonna abadde bagikozesa si bano betwawandiisa n'akomaawo abadde bogikozesa bonna twabaguliddewo akawunti zaabwe n'NSSF era ku kakaaga ke basasula buli wiiki tubaterayo siringi 100 wabula netumukubiriza naye akole ki ayongereko kubanga ffe tuziteekayo olukisa oluzijjayo lulwo si lwaffe bagolaba message era omwezi guno nfunyeyo mmeka nyongeddeko mmeka era newonaaba ogenda ozijjayo mu mwaka guweddeko tojja tugamba tojja saba lukusa kyemani sekikulu kyemani mawejje sente zange ngende nzijjayo ojja yita eyo ng'ogenda ojjayo kasenteko nga okola byokola ki byoyagala mukitegedde awo we tuli eyo product ebadde tebambozi app ezibaddewo zonna z'abazungu zibadde zikama bukami tukamamu n'atwala ewaabwe tukamamu n'atwala ewaabwe kati faawe tukola ki indubwe bulungi bwa app then ngenda kudda ku kya lwaki twazimba cooperative eno na United Boda Boda Cooperative okutuza emabega ng'abavuzi ba boda ekya motorbike financing ekyo kyo abavuzi Kamyuka Gulante abadde afuuse Kamyuka Gulante Kamyuka Gulante abamu tebamutegeera naye Kamyuka Gulante kwe kuvuga pikipiki ye$5,000,000 n'ogivugira $11,000,000 naye abakuwadde akamyu n'omuddiza seddume w'ente naye ogenda ogimalayo pikipiki eyo nga gwe ng'omuntu okutuse ku $10,000,000 kubanga obanga avuga pulimo gwe nga gwoba okutuse ekyokubiri ku kyo ogenda ogimalayo nga tekyasobola kubamu wadde $3,000,000 naye ng'ate ejjukira eriko ne deposit ateekebwayo nga talina waalabikira ku boodayo gye$8,000 kubanga teri yakuwa booda kati nga tumaze tuteekayo $8,000 tezina we zirabikira gamba za twaking na gundi na insurance we bagibba twakekomawo etambulako wanne wali oluusi bakubira nga tekola ki nejjukira wagisasula $8,000 bandibadde buvunaanyizibwa bwabwe okukola ki okugirondoola so kati eyo embeera etuzizza mu bwavu jjukira $8,000 kino oluusi muba temukirina njogedde $8,000 n'ezimu zisinga mubaawo ze bayita zi VIP sinoibe VIP kamu kitundu kamu 2 ne $2,000,000 wa booda atandika agenda zijjawo oba $8,000 agenda kijjawo kyovudula ati national ID zaffe zonna zikuwedde mbamanerenda gye ziri nze nfunye okulabika nti noonyereza apo eno ennyambye ennyo tugenze owandiisa abavuzi ba booda nga national ID bazitadde mbamanerenda oyo nagamba tagirina naye gavumenti emabegaawo bayogerako ko mumanerenda balina national ID zaffe bazituule waliwo olutalo twagala okuggulawo mu maaso awo okulabika nti tubayiikiriza neera kijja kutuuka buli wa booda wali omumanerenda nga twa national ID tujja kubakunga bo baziineeyo mu bisawo byabwe mu ofiisi zaabwe mabegawo enzigi ne mu seefu baziterese bazituule kubanga eyo property ya gavumenti national ID property yaki ya gavumenti ng'oggyeko zo zebagize tewaliyo zo nali neewandisa ku national ID saawaayo ssente saawaayo mba mumwawaayo ze zino endala kitegeeza gavumenti ekintu wandisa nti oli akitutte olw'okuba okyewulira nga talina buyinza obwo so wali lutalo lwokka era tugenda kukola naye motorcycle financing eno ye cooperative yazze twakoze tutya twaleese twagala okugaba pikipiki naye mujjukire tugenda zigabira mu sakozi oba eri na sako ya gombolola kubanga sako ya district union egenda bba eteeka mu sako ya district then sako ya district ejje erina sako zimeka muki mu magombolola buli memba tumukubiriza agenda ayingira sako gyawuliramu emirembe si akukaka nti okwa kyemani wa district zijja kujja nnyingi kwawe zijja nange nina ozigaba muba amagombolola balina sakozi awo wembakubira emiranga basentebe sako muziwandiise nabakwasa ddeewo namu bakwasa ebiwandiiko byonna ababuulire biki ebitandika sako etandika n'abantu 30 bonna nga balina national ID zaabwe ki ekiganye sente eziddakawo muzeesonde mulabe nga muwandiisa ki naye muba muvuddemu omutwe og'emitwalo 3 abantu 30 naffe we twakola nga tutandika eyali obugombe y'eddaala naye nabagabe sijja biddamu mutandike gombola kugombolola njagala nnyo tugende okulabika nekintu kitambula
at least tulina sako nga 10 ekitono mu mukono nga ziza amagombolo ya sako temala galirikaliika era oba omanyi ogenda giggulawo ng'ogenda kubbiramu banno totawaana ojja kukwata osibwe osibwa luzira prison yiidi omukono tulina prison kawuga ng'ogenda ofe nga tujja tukulambula chairman waziri atolina ogenda kale obeerayo kolera gavumenti bino si byakusaaga si byebire bya association muzikuttemu eri ne mujja chairman yanze bamujjako munjigyeko nze ngenze ng'omaze okugenda nesereza abantu wano kafu tojja kudduka nazo era kati nentalo bampite chairman no nenga tugende bagala sajjamu tugende tuyomba kangere nyombagane naye mugambe tazirya oba avaako aveeko naye nga zentalo zennamba amagumbula bamu naye kati abasinga mikwano gyange banjagala tibasobodde ottereeza ate n'ensobi zikolebwa bantu saawe tuli tugenda kugaba pikipiki ya cooperative ya unioni ng'eri ku mitwalo deposit mitwalo ameka 2 aga Uganda emitwalo 2 ng'omuvuzi nga tugambye nti ziri finance zijja zoogerako ziba zigamba 8 fe deposit wa mitwalo ameka pikipiki egenda kuba etambula nga buli kanako omuvuzi atasula siringi omutwalo gutya kitegeeze wiiki gye emitwalo 7 waliwo wadde musasula 10 11 ne 15 ne 12 akitegeeza wasigaddewo akasente omuvuzi agenda okwekulaakulanya nako kitegedde kakati egenda bba tesukka miliyoni 7 oba mukikkirize pikipiki eno bajaji gye tugerezaako yesinga ebbeyi eri mu miliyoni 5 plus mugendo kiteke kwa twagala tukiteke comprehensive insurance eggwere mu 6 oba mu 2 ne twetagamu n'amagoba g'emitwalo nga 8 esukka mitwalo miliyoni 7 mukitegedde awo we tuli ye cooperative fe twagizimbye United Union twagizimbye nga eri ku miramwa jakulabika nti omuvuzi olwaleero avuga boda n'agula ekibanja ekitabaddewo avuga boda ne bakuba akatayimbwa n'eggwayo luusi nga tebaddiza jukira boda ogivuzeeko miliyoni 8 obulayo 3 olemereddwamu awo babagiwa mutebiddewo nga yakolaki yagivuga ogimalayo ng'agendera awo sebe tetubyagala ewaffe tebijja bbeerayo kubanga tumanyi nti omuntu miliyoni 7 asobola ate emitwalo 2 agaliko emitwalo 10 gye gigenda okuba nga deposit naye emitwalo 10 gigenda yita mu ofiisi zino meka 3 ofiisi ya district egenda kufunako eya division efuneko neya stage naye awo wetugenda olwanaganira kubanga nze wa district naye banfunye 2 njagala nnyo division naye nfune either 3 si gye 5 kati stage tugiwe emitwalo 5 lwaki 5 nti division nze district nina amagombola mangi omwendo nina mungi then division naye erina amastage mangi naye ate wa stage alina bamemba batono mwaka sene nga kawera mu bantu babatono awo tugenda olwanaganira bakulu saga tuke mugambe chairman division yakola ati gundi awo tugenda lwanagana wachi wa division nze chairman wa division wachi wa stage omuwetano ewali order from above division efune esatu district efune then stage awo tuli ababitegede okubire mu ngalo muchite kuona akolera amanya nti wano waliwo future yange maaso oluddako emyezi ng'etaano mukaaga omwaka okuggwako nga vidiyo tudda wali buzi abavuzi bebekwata vidiyo ku mastage ne basindika bitwetaaga kati waliwo nina olutalo kwa mabuulire jukira okugaba pikipiki zo tubale tumapinga amastage nabayita ekisooka ne mbagamba mumpe oba nasooka leo jukira nasooka ku kyo kwasooka kuyamba ku butonde bw'ensi buli stage twagala nga at least buli mwezi esimba omuti oba y'omu kibuga atengereze omuntu wano kali eya sombe tebalina bajja simba muti kubanga bali ku supermarket bali ku peva naye ate mu kyalo eri balinayo stage mikwano gyabwe ezigenda osimba basobola okukutwala ne bagusimba eyo mu mannya gaabwe naye nga kulina ebikukola ki kubanga wekubeera mu ttawuni ne wekubeera eri gusobola okutuwa kitwetaaga twagenda muguno ensonga yokusatu
kwe kulaba nga olukiiko lwa disitulikiti lulagiraga nti emirimu gitandise okutambula. Basebo ne bannyabo, omuntu w'emyaka 5 nga ffe 55 nkaaga ng'abeera ku siteegi n'ayogera ng'emyaka 10. Naye mu kiseera kino siteegi zikyuse olw'okusomesebwa kuno okuliwo, era njagala okwogera okwebaza twakabeera wano tewanaba waŋŋoola munne, kitegeeza tutandise okumanya obuvunaanyizibwa ffe ng'abavuzi baki ba boodabooda. Era njagala kubakubiriza nti bwe tuba tetuwanganya ekitiibwa bye twetaaga okukola tebijja kukola ki kutambula. Bw'oba ozze wano mu lukiiko kakasa nti ky'oteesa kikuyisaawo, ate kiyisaawo disitulikiti, kiyisaawo n'amakaago n'enkulaakulana. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Olw'ensonga nti ku ludda lw'abavuzi ba boodabooda nga disitulikiti tubadde tunaba kuyingizaayo kantu konna. Olaba ne faaza agaba ssente nga zivudde wansi mu bisomesa. Naye ffe kuva ku siteegi tetuyingizangako ssente yonna ku disitulikiti, kati z'abagenda okutugabira ziba zivaawo. Njagala okwebaliza olwekyo webale nnyo, webale ddala. Kale kyenjagala okusaba eyapisa kitegeeza nti tuba tuzze kukola, naye singa tunyoomagana kyamaanyi n'ayogera ng'oli aŋŋoola tuvaawo nga tukoze eki tetufunye mulamwa. Ekyo njagala kikubirizaako nnyo, tubeere bampisa nnungi. Bali beegamba nti owa booda saagala nga batera okwogera ku ledio, naye bagabuga owa booda akole ki asembere. Tuli ba booda naye si tulabikira mu booda yokka. Abamu tuli bakulembeze mu bifo byaki ebyenjawulo zitera kuvaawo akuheereza, kubanga nkulembera abasawo bayita ekiti mugombolayo mu bigambo kumukola bigambo. Nebaza mukulu Yasiini omukutu ennaku zibadde osiriseemu yongeramu naye ebigambo byo tutera kumukola. Oba ku mukutu abakuuliza babanga 10, yogererako ebigambo ebiki ebituufu ebisobola okusanyusa abantu n'ebyokuyiga. Byonna tukulembera tubeere nga yeffe mu muli. Ssentebe making sure nti ovuga boodabooda naye waliwo ky'ogattako emabegawo. Fuba nnyo kubanga omukisa weeguli, tibakamu baffe baateekawo poloti ez'ekibanja mpola. Fuba nnyo kubanga ffe aba boodabooda olumu kitwalira kuba kizibu nnyo okuŋŋanya ssente zibeerewo tusasule poloti mu kaashi. Naye jangu obatuukirire okafuna akantu ako kasasula empola, olabe ng'oteekawo ne zibaluumu 2 okubanga omukulembeze oli wanjawulo kubali b'okola ki b'okulembera. Eyo y'entanda yange ey'olunaku lwaleero. Ngaafe abavuzi ba boodabooda nti ebiseera ebisinga ffe abavuzi ba boodabooda oba abakulembeze abapya abali mu ofiisi za boodabooda tusanzeemu baddeewo abaalimu edda, ate baddeewo abo ngabo ne batubeera n'omulamu omulungi gwe twagala tuleete tebatukkiriza. Bagamba ekintu kyabwe bakola ki mbuga gwoyogerako namukuba akalu nije buli eno yekokola abakadde be twasangamu. Naffe tulina enteekateeka olumu eziba ennungi bwe tuba tugireese okusinga ddala nga yankulaakulana tujanirize tetukuba ki nkube. Mukama wange omu bw'awulidde nti vice chairman wa Mukono Central yafuna accident, alina ekigambo ky'angambye wano ono ewawerofeya mu ofiisi yange agambye mukirabika ba vice chairman tulinamu embeera eyagala okutwala ebifo bya bakama baffe. Mukama wange simanye wowa bwekiri naye ewange tekiriiyo. So bakama baffe just bazimbamu bwa mitima tetubeeramu n'enteekateeka ki ennungi. Ffenna nga bwe tuli wano mbasaba tubeere bumu. Nze n'ewange Goma batera waliyo stage emu gwe batera okubakwatira ennyo tuyita ku stage y'e Kampala oba ku Jakita. Stage eyo balubyanza we basinga nnyo okusumbuwa abavuzi. Wensabira nti abakulembeze ffenna abali wano ow'Ennama ow'e Katosi bw'ovaako ki nga namba ya chairman wa Goma ogirina mu ssimu yo, kyendegeeza kyekiriwa nti memba wo bw'aba afunye obuzibu mu kibuga Seetaawo, chairman ow'e Katosi n'onkubira n'oŋŋamba chairman memba wange bamukwatidde awo naye mbadde nsaba kuyambibwa. Nze mu butuufu bwakyo nze ewange era ebimu olyodeewo byatera okunjogerera nti nze akasimu konna akava ew'omukulembeze ne bwe nsanga difensi ng'abadde akusaba emitwalo 10 g'amazima kapiki nkateera bwereere. Olumu ne tufuuka ababi mu ofiisi. Naye nga nze bwe mba nfunye akasimu ak'omukulembeze siraba lwaki mba nkola ki mba nkufiirako
ng'ate mukulembeze munna ng'akoze ki ankubidde nama ewa enamatawa nengwa mu mbi z'abasajja ng'olwo onoonya gwenkola ki batugamba nnyo abantu kolagana ne poliisi ng'ababodaboda tukiyambe naffe tukole ki tuyambe kira bodaboda bwavunanyizibwa bakwala bakufuula okubanga si bwavunanyizibwa era kitukubiriza abakyemaani baffe ba disitulikiti era nze nkikubirizaako bagambye kugyeko ewaffe wansi ku ssinga ogere ne bammemba balaba abamu tebatuwuliriza nga bakulembeze naye ova balaba batukola ki batuwuliriza nga bakulembeze bampita mu miitingi wano nga tutudde nga tugambye business union najja wano mukimunesetukumangambisi netwasanyukira kuba yatwanyulira netusanyuka ekimitwalo 20 nga buli wiiki osobola givuga emitwalo 7 bakukola saving kati ngafe abantu abafumba tuweerera abaana tulabira ewaka kiba kitulataliyo lwaki ekyatukolera sente entono kubanga tuwali tubadde tusasula miliyoni ya sente okuwa piki newanasasula emitwalo 2 tugeza amasigasa emitwalo 8 kikolera kinene nnyo ewaka kyokuweerera abaana nga abamu bwe balaba kikyamazima bodaboda era boda mwebiri era abaana batukozesa tweshala wegombolola yenama era nvugira ku Kasenge Posta stage era ekisangibwa mu Nama Sub County. Obuzibu tusinza osanga ku stage zaffe eza bodaboda tirooni gyolaba batuweera ku price nyingi. Muyinza osanga bamu bagamba nti mitwalo 8 naye amazima geetagisa ntuli nga waliwo mulembe guno pipiki zaalinnye tuli mu kakadde kamu emitwalo nga 5 katugeze nga kampuni nga zolaba zoasaaka ziwatu ng'oli mupya eyo stage gyokolaki then ku stage zaffe zo tubadde tutambula bulungi naye amazima geetagisa nti ababbi ababiri ababeera ku stage batukuba obuyondo bakusoomooza ne bakutwala katugeze nga enkola eri ku kubo nga bwoba ogenze emukono nga Katosi Road waliwo ababbi ababba mu kakodya akafaanagana bwe kati era ne waffe gye bali bakujja ne bakujja ku stage ne bakusaako akasawo ka siminti ne bagamba nti wali ku site naddala nnyo mu area za weekend ogenda okola bwoti kumbe waliwo bakanyamanga babiri ne batandika okututtira era bassa ennyo ababodaboda mu nkola efaanagana bwetyo muganda wange ekyo kye kisinza okutukosa ewaffe bino bagamba eddogo yes era bizinesi ezitambula zibeeramu eddogo naye nga siri eringi ennyo omuntu akola ku pikipiki ye just kuyita bakasitoma naye byogamba nti kwerogangana kwetangana byo si bye ebyamaanyi ennyo kati ffe tugisanyukira busanyukizi nti kyebale kujja kituyambye bwekibanga looni nja gimalira mu miliyoni 7 enkola eba nnungi nnyo other than okumala miliyoni 12 katugeze nga bw'ojjayo ku pipiki nga ku kampuni ng'ezo zenjogeddeko wammanga ojja malira mu miliyoni 12 13 ng'ate ne diposi gy'oteeseeyo tebamubala so kati ebyo byebiri ewaffe ku stage amazima geetagisa nti bodaboda bwe zaafuna obukulembeze ekyokuwemula ebigambo ebinene leero ennaku byatereera tubakutteko nnyo kuba waliwo n'abakulembeze ab'ebyempisa so ekyobukyafu ekyo kiba kikulwa kya muntu naye tetuli bakyafu era ennaku zino tufe tusinga okubeera sumba naye waza twambala agajaketi agatukuumako engeri y'enfuufu kuba amakubo ge tugendamu go ganjawulo omuntu bwakulaba n'ogujaketi enfuufu gwegenzeeko ayinza okugamba nti mutuufu ki tuli bakyafu naye mutuufu amazima tuli bulungi ffe kuba omukyafu tumwoza ewaffe naddala nnyo mu Nama era twebaza nnyo mukulu akubiriza ali akoze omulimu munene nnyo ogw'okuuma ki bodaboda mu Nama Sub County. Eriddeewo omuwandiisi wa bodaboda Mukono district ate nga Mukama yampanzeekewo eddusu era nze chairperson wa sako ey'ababodaboda Mukono district. Ffe ng'ababodaboda twasazeewo okwegattira wamu mu ngeri ya sako ba cooperative kuba lwe luyimba oluli mu ggwanga kati pulezidenti lwatukubiza nti twegattire wamu nga tuseevi nga tutereka olw'okusoomoozebwa kwe tubadde tusanga nti okusookera ddala tetuli ba bodaboda naye okisanga nti twali tufuna bodaboda ey'ekibanjampola egula miliyoni 5.5 nga tugisasula miliyoni 12 ogenda ogimalayo ku kibanjampola bannaffe abaasoma kibayita higher purchase so n'olw'ensonga etusalawo ffe twegattire wamu tugezeeko okweliminatinga ba middlemen abamu tubaffe tukola omulimu abagwetegeerera nituvaayo n'enkola yaffe ya unioni twebaza chairman waffe Maweje Frank ne mukuusa ekikubo Steven nti mu nkola ya union tugenda kugabaza bodaboda omwana wabadde ateeka emitwalo 8 nga tegibalwa agateekawo emitwalo 2
afune pikipiki ebika byonna ate ng'agenda givuga nga tesukka miliyoni 7 kiba kitegeeza nti ajja kufissaawo ssente ezinaamuyambako okwekulaakulanya awaka kuba tukimanyi nti pulezidenti waffe azze akyogera lunye tulina okulwana ate ku household income oba kiyita ennyingiza ey'awaka. aba bodaboda tulina okusomoozebwa kw'amaanyi tutambulira ku nguudo lisiki zibeera z'amaanyi kati omuntu avuga pikipiki nga tatambulira mu accident. So n'olw'ensonga eyo twetuvuddeyo ntwongera okugatta eddoboozi nga mbadde mbagamba eryawamu okugeza pamiti ebadde onoonyeza nga pamiti egula $5,000 pamiti tugiteekamu $5,000 okugifuna naye nga n'owa tuleera n'avuga baasi n'owa takisi asasula $5,000 okubadde kusomoozebwa kw'amaanyi. naye twebaza Katonda nti gavumenti yakinogedde eddagala ng'eyita mu pulezidenti yasobodde osala ku pamiti y'ababoda n'egenda ku $20,000. kati okusomoozebwa okw'amaanyi kwe tulina okukyalemeddewo bwe bubbi nti ababodaboda tufuna piki zaffe mu bitundu bino ebyenjawulo ku miliyoni 10-12 oba ogivuze owaddeyo miliyoni 9-10 piki ne bagibba ate oluusi n'abadde akivuga ne bamuttirako. tufunye okusomoozebwa kw'amaanyi mu mbeera eyo era tukubira poliisi omulanga okuvayo tuyambako n'ennaku zo ze tugendamu. Chairman wa bodaboda mu disitulikiti y'e Mukono leero mbali ne meeting n'abakulembeze bange aba disitulikiti eya Mukono okukulembera omulimu bunenzi buli mu ggombolola zonna ezikola Mukono County Council tulina nga naye ensonga enkulu esinza okubayisa kubasomesa nsonga ya union. Lwaki union weeri twazimba union eno nga ffe abakulembeze okulabika nti tuyamba abavuzi baffe okubaleetera app babaddenga ne app naye nga app zibalina zibabba zibajjaho commission esente zibatema buli ku musaabaze gwatwala. So netuzimba app naye nga app gyetwazimbye nga yo egenda kukyajinga omuvuzi omulundi olunaku nga twajjadde ng'ekyajinga siringi 10 ewiiki tesiringi 6. kati akakaaga ako nga twabaguliddewo ne account mu NSSF nga wiiki ku kakaaga ketubawa tutwalako 1,000 tubaterekera bo nga bodenbo beeyongerezaako. Kituyambye nnyo nti tubadde tukozesa NSSF ababoda abamu babadde baziraba kubanga basinzira nnyo nga balaba nti NSSF yaba makampani manene nnyo bakozesa tusasulira myaka emeka myaka batowereza na mu 5 tebakuwa ssente. Olwali NSSF n'enkola gye yaleese ey'omuntu eya smart life buli mwaka osobola nti sente zange nazisevinga omwaka emyaka 2 emyaka 3 emyaka 4 okukisinzira ku tageti oyo oyina. Ffe mu union twabaguliddewo gundi eyo akawunti eyo abantu bateerawo siringi 10,000 kitegeeza ku kakaga kaleese 10,000 lubaludda ku akawunti ate n'azeerabira ku meseji ye kubanga yakkirizibwa mu mwaka guweddeko okuzijjayo. So ekyo kimu then n'ekirala kyetwagadde bagamba tubali tulina mu indasitule yaffe nti abavuzi baffe baganye okweyongerako batya nti otunuulye wa booda kati okufuna piripiti ya looni eyoka miliyoni 1.8 wa booda essaawa eno omuganda njagala looni tasobola kufuna ssente wazijja naye ng'agenda n'atunda ekibanja kye kyalina oba kapuloti ke n'akatunda miliyoni 1 n'ajja afuna booda ate nga ssente zino eno abadde bazitwala nga deposit zibadde tezirina we zirabikira bagamba zigwera mu tracking na comprehensive insurance naye twaka webbibwa ate gwe gwe banoonye era oginoonye so ne weebuuza twaka olwekola mulimu ssente zibadde bababba nnyo ate pikipiki bazibawa bazigula ku miliyoni 5 oba 5.2 baziroodi ne bazibaba nga baziwera ku magoba ag'emiliyoni 11 miliyoni 10 ng'omuvuzi waffe kimukakatako okulabika nti okugenda okukola miliyoni 11 abamaze ozimalayo kiba kitudde ebbanga ddene nnyo ng'akooya ate nga ne pikipiki eweddeyo so ntulaba nga abavuzi baffe kibakosezza nnyo etasobola abamu tebazimalaayo kubanga pikipiki oyinza okozesa ng'evugibwa abavuzi 3 oli agigizeeko miliyoni 4 n'agizzayo bagimutwala kubanga bo tebalina excuse bakubanja wiiki 3 wiiki 4 nga batwala pikipiki. So ekyo mu union twaleese enkola eriwo ababoda bagenda okufuna tuyita motorcycle financing egenda okubayamba nga omuvuzi asasulako $20,000 n'avuga pikipiki ye ku miliyoni 7 nga buli wiiki asasula $7,000. Ekyo bakisaanukidde era bwe tugenda buli wamu kyekigenda okuddabula omulimu gwaffe n'okulabika nti tutambula bulungi. Then ebyokwerinda tubyogeddeko kubanga ababodaboda tulina okusomoozebwa kw'amaanyi tutambulira ku nguudo lisiki zibeera z'amaanyi kati omuntu avuga pikipiki nga tatambulira mu accident. So n'olw'ensonga eyo twetuvuddeyo ntwongera okugatta eddoboozi nga mbadde mbagamba eryawamu okugeza pamiti ebadde onoonyeza nga pamiti egula $5,000
pamiti tugiteekamu $50 okugifuna naye nga n'owatulera n'avuga baasi n'owa takisi asasula $50 okubadde kusomozebwa kw'amaanyi naye twebaza Katonda nti gavumenti yakinogedde eddagala ng'eyita mu pulezidenti yasobodde osala ku pamiti y'ababoda n'egenda ku $20 kati okusomozebwa okw'amaanyi kwe tulina okukyalemeddewo bwe bubbi nti ababodaboda tufuna piki zaffe ebitoma bino eby'enjawulo ku miliyoni 10-12 oba ogivuze owaddeyo miliyoni 9-10 piki ne bagibba ate oluusi n'abadde akivuga ne bamuttirako tufunye okusomozebwa kw'amaanyi mu mbeera eyo era tukubira poliisi omulanga okuvayo tuyambako n'ennaku ezo ze tugendamu chairman wa bodaboda mu disitulikiti y'e Mukono leero mbalina emiitingi n'abakulembeze bange aba disitulikiti eya Mukono okukulembera omulimu gunenzi buli mugombera zonna ezikola Mukono tawuli kanso zituyina nga naye ensonga enkulu esinza okubayisa kubasomesa nsonga ya uniyoni lwaki uniyoni weeri twazimba uniyoni eno nga ffe abakulembeze okulabika nti tuyamba abavuzi baffe okubaleetera app babaddenga ne app naye nga app zibayina zibabba zibajjaho commission ye ssente zibatema buli ku musaabaze gwatwala so tetuzimba app naye nga app gyetwazimbye nga yo egenda kukyajinga omuvuzi omulundi olunaku nga twajjadde ngaekyajinga siringi 10 ewiiki tesiringi 6 kati akakaaga ako nga twabaguliddewo ne akawunti mu NSSF nga wiiki kakaaga ketubawa tutwalako 1,000 tubaterekera bo nga bodenipo beyongerezaako kituyambye nnyo nti tubadde tukozesa NSSF ababoda abamu babadde baziraba kubanga basinzira nnyo nga balaba nti NSSF yaba makampani manene nnyo bakozesa tusasulira myaka emeka myaka nga 95 tebakuwa ssente kati lwali NSSF enenkola gyeyaleese eya smart life buli mwaka osobola nti sente zanyina zisevinga omwaka emyaka 2 emyaka 3 emyaka 4 kukisinzira ku tageti oyo oyina ffe mu uniyoni twabaguliddewo gundi eyo akawunti eyo tubateerawo siringi 10 kitegeeza ku kakaga kaleese 10 lubaludda ku akawunti ate n'azirabira ku meseji ye kubanga yakkirizibwa mu mwaka guweddeko okuzijjayo so ekyo kimu then n'ekira kyetwagadde bagamba twali tulina mu indasitule yaffe nti abavuzi baffe baganye okweyongerako batya nti otunuulye wa booda kati okufuna piripiti ya looni miliyoni 1.8 ng'owa booda essaawa eno omuganda njagala looni tasobola kufuna ssente wazijja naye ng'agenda n'atunda ekibanja kye kyalina oba kapuloti ke n'akatunda miliyoni 1 n'ajja afuna booda ate nga ssente zino eno abadde bazitwala nga deposit zibadde tezirina we zirabikira bagamba ziggwera mu tracking na comprehensive insurance naye twaka webbibwa ate gwe banoonye era oginoonye ekyo ne weebuuza twaka olwekola mulimu ssente zibadde bababba nnyo ate piki bazibawa bazigula ku miliyoni 5 oba 5.2 nebaziroodi nebaba nga baziwera ku magoba ag'emiliyoni 11 miliyoni 10 ng'omuvuzi waffe kimukakatako okulabika nti okugenda okukola miliyoni 11 abamaze ozimalayo kiba kitudde ebbanga ddene nnyo ng'akooya ate nga ne pikipiki eweddeyo tulaba nga abavuzi baffe kibakosezza nnyo etasobola abamu tebazimalaayo kubanga pikipiki oyinza okozesa ng'evugibwa abavuzi 3 era gigizeeko miliyoni 4 n'agizzayo bagimutwala kubanga bo tebalina excuse bakubanja wiiki 3 wiiki 4 nga batwala pikipiki so ekyo mu uniyoni twaleese enkola eriwo ababoda bagenda okufuna tuyita motorcycle financing egenda okubayamba nga omuvuzi asasulako $20 n'avuga pikipiki eyo ku miliyoni 7 nga buli wiiki asasula $7 ekyo bakisaanukidde era bwe tugenda buli wamu kyekigenda okuddambula omulimu gwaffe n'okulabika nti tutambula bulungi then ebyokwerinda tubyogeddeko kubanga omukulu abeera balabika nti Katonda atuyambe tuba tetukyakubwa nnyo obuyonjo naye paati ezimu nga magombola agamu nama wabaddewo ko obubbi bwa pikipiki mu bikajjo byeyo tubyogerako tulina kweyisa tutya ntwewala ku magezi tuweekuumye tutya n'abavuzi tubannyonnyodde tutya then n'ababooda okulabika nti tubadde ate tulina ebikwatira amateeka otutwalira amateeka mu ngalo kutta omubbi oba tonnamunoonya kooti yaffe n'etuulirawo kuba tubadde ne kooti yaffe eyo gyetumanyi tebakwata omubbi yo kooti yaffe ebeera mu kkubo omulamuzi abeerawo tegaba beyiro yeegaba kimu ekibonero kyakufa kati twogerako awo nti okutwalira amateeka mu ngalo nakyo si kirungi tulina olabika nti atlist ababbi tubakwasa poliisi ati tulabika nga tubalonda kyokutula nti mu union twafuna kanso muwema awo yagenda otulondoolera abantu baffe tuteeka ku poliisi waki bavaayo union erina kanso waayo tubasomesa nti tulina kweyisa mu mbeera eyo weti nyango gyeko ekya pikipiki ne apu ezireese naye tubadde tulina nnyo mu mukono nga
abakulembeze nadda divisions zirina wezikuŋŋaanyiza ssente zaabwe tebazina sako kubanga tulina okukkiriza nti mututereka mu mateeka agatereka sako zitutereka ssente zaabwe naye ffe tubadde mukono tetulina so olwaliro mbakubiriza ne mbagamba banzimbe division tugyetaagamu sako olabikira ng'obukulembe omuvuzi wa boodi ow'emukono anoonya sako emuli okumpi n'abaka ng'aterekeyo omu kubanga ffe nga union tugenda tulabikira nnyo nga tuyamba zisako ezeezo kubanga era wetunuulya union yazimbiddwa etya union yazimbiddwa sako za district nga nti sako yange ya district egula shares yaefuuka memba ku union then union yo neeteeka mu sako ya district neryoka egabira zino ez'amagombolola amatu amakubiriza nnyo abeetaaga enkulaakulana okubaako ekintu kyonna kye bafuna zimbe sako z'amagombolola okulabika nti baseevinga tweyongera mu bulamu bwabwe. Mu booda tulina nekitwaleese ekyabayimbi mu booda tulina ebitone bingi mulimu abantu nga basobola okuyimba okuyimba kwabwe okwo twa mu union tulina ababooda abazinga bayimba ennyimba zaabwe era tubadde tutambula tusobodde okulabika nti nabo tutumbula ebitone byabwe bisobole okujja era n'okulabika nti tubayambako kino ebyakalogo kalenzi app eno nga ogikozesa eriyo agenda kumanya nti gwosinga okukola kujjako nga gwe weesomye kubanga sente zokola ziri online zijjira ku simu yo ogenda beako nga ni kasitoma ajje tajja kukuonako ajja kuweereza buweeza kadde kajje zikwesoddemu gwosimbule pidyo ogenda omutwale kituyambye nnyo nti bino ebibaddewo ku stage ani asooka omusaabaza ze nemumulwanira muba nga muleese ne kalogo kalenzi ku stage olw'okuba gundi asooka okukola ekyo kivudde kubanga app ogenda kufuna muntu nga mukwano gwe tategedde naye nga alabye bulabikane kitegeeza awo tewajja kubaawo kalogo kalenzi ku stage ekirungi kya app kirabika nti ekoze eki eze era byonna tusuubira nti omuvuzi wa booda akozesa app agenda kuba wanjawulo omwaka gumu gwokka kijja kumumala okulabika nti akola ate n'abasaabaze omuntu akozesa app oba ofunye owa booda omutuufu kubanga teri wa booda agenda kubba ng'akozesa app kubanga aba alondoolebwa kyekimu ne kuba booda kyetubagamba nti kukozesa omusaabaze ng'akozesa app tasobola kukuba kayondo kuba details zonna zimukwatako byonna biba bisigaddewo nga birondoolebwa ku app gyabakozeseza neyatuma eno yamugje wano ng'agenda wano yamukomeza wano n'essente yamuwaddewo ekyo kuba byonna biba birabika. Defense w'ababodaboda gwe bakazaako obanga ina original njagala kwogera ku nsonga y'ebyempisa bodaboda mu kibuga Mukono. Njagala kwebaza bakyamani b'amastages nti bakoze omulimu munene nnyo okukyusa abavuzi ba bodaboda ab'amastages nti empisa zigenze zikyukakyuka kubanga edda twawemulanga naye okutuuka olwaleero luno tetukyasobola kukola ki wemulanga abavuzi ba bodaboda empisa awo ku mastages zigenze zikozaki zikyuka naye wogenda kuba naffe bano abalubyanza awo kyekizibu kati kyetulina mu kibuga Mukono abo abasajja abavuma balimu n'obuyaayiyaye banyaga obusawo so nabo tujja kuba tubabuulirira nabo bakyuke oba bayingire amastages empisa zikyuke. Abantu abatalina amasteegi be basinze okutuvumaganya ngaffe abalina amasteegi mu kibuga Mukono kubanga abantu abo ne waakuvuma olwaliro tolina wogenda kukola ki tolina wogenda kumusanga yakuvuma yavudde Lugazi yava Nangunga yava Busoga avuga ajja eno n'akolera eno ekiro n'addayo enyingi so be bantu abatufuukidde ekizibu naddala mu kibuga Mukono so wenkubiriza nti bakulembeze banange basaba twegattire wamu amaanyi tugagatte tulwanyise ebyempisa mu kibuga tusobole okulaba nti bikyuka.